bannange mwebale kutwagala Katonda abongere omukisa kubanga muvuddeyo nnyo abantu ne beetikka ebisiki by'enkunga mbalaba batuyana ab'emmere ne baleeta bannange tetuli bakadde nnyo ku kitundu kino naye mutulaze omukwano mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abongere omukisa mu kusooka waliwo abagudde ewala munnammwe mwebale nnyo bwenna mwenna tutuuse okwebaza n'okusiima olw'okujja okutubeezaawo okuwerekera taata waffe si kintu kyangu omuntu okwewaayo ne yeerekereza byakola ne yeewaayo n'agamba kaŋŋende mbeesebeeseewo famire eno bannaye si kyangu ebigambo byatuweddeko bannaye tetulina kyakwogera bitono olwa muganda waffe yatugendako tubadde ate tuli awo ne taata waffe gwe tubadde tulinamu essuubi abadde atugumya nga tugumira wamu nga naffe we tumugumya yatuvuddeko naye bannaye sigenda kwogera bingi kuba sirina bulungi bigambo abula Mukama abongere emikisa ate atukulembere nga tugenda asobole n'otukomyawo bulungi. Amanya nze Esther Trisha tata wange nako nomulabako emyaka 3 emabega naye neebaza Katonda nti nsobodde omuziikako wadde saasobola ziika sisita wange naye nga nsobodde ziika taata awumulemerembe mwako mpulidde kapata ako ke mwamutegekedde kapata yali bba wange oli sadaati yali akatekesa ekirabo kirabo ki kye wabadde omuwadde n'okukola ebirala yagakomawo mu kaseera ak'amangu eyava wano ng'asaaga okumuzza naddizibwa mu bbaaga. Twebaza abantu olwa maama waffe. Maama oyo gwe mulaba ali mu nnaku nnyingi ennyo era tusaba mutusabire tulabe nga naye Mukama amutwongera ayongera okutukuza. Mama yakayisaawo emyezi ekinene nnyo ena nga yakaziika omwana essaawa eno ne taata agenze kyokka nga bonna bafa mu nfa y'emu ekyo kyewuunyisa. Kale n'olwekyo olw'obudde tulimu ate twali twakabirwako omuganda waffe mwebale butako wakutubeererangawo buli wetubeera n'ekizibu nemukuŋŋaana nemutubeererawo naye nga kyenali yagadde okukwongerezaako kuba wange kyayogedde okwebaza buli muntu yenna alina kyasobodde okutoola naye oba tolina kyotodde naye ng'osobodde okuba yonna gyokudde wazze n'otusuza kyonna ng'olina kyokutte Mukama akuddizeewo. Mu bayimbi tewaliwo muyimbi mpozzi omuyimbi yabaddeko wano yabadde Tony Mugalu n'omulala bamuyita Simwogerere bokka be baabaddewo. Twasanga okusoomoozebwa nga bwe baatugamba nti tugende okugyayo ssente za Grace bwabeerawo ssente z'abawanga abayimbi naye mama wa Grace bamugamba ddayo oleete simanyi postmortem ddayo oleete ebiwandiiko biraga nti Grace yafa naye nga simanyiyo ate amanya nti Grace yakolaki Grace yafa. Tewali muyimbi n'omu baakoma ku munnaabwe okubeerawo. Tewali muyimbi n'omu yazze nti oba agambe nti kabeerewo okuleka Tony Mugalu ne wabeerawo ne Simu bokka be twabali nabo mu masekkati g'ekiro paka na kati era be baliwo. Tewaliwo muyimbi yenna munene bonna abayita nti baserebu nga bakiwulidde nti taata wa munnaabwe yavudde mu bulamu bw'ensi nga ne munnaabwe tanakuweza myezi 4 mu ttaka. Ng'ogyeko ekyo obubenje bwo bubeerawo naye mu famire eno tuwulira nti obubenje bungi nnyo kiki? Ekyamazima
beetaaga oba weetaaga okubeera nga buli muntu ssekinnoomu waali bapasita Pastor Senyonga ku P5 nze gwe nja okubeera nga ndaajanira kuba gwe nsikiririzaamu ayambe famire ya Red Grace kubanga obubenje bwo bususse ekyamazima misa ki yadda ku Red Grace twali twakamala okuziika Red Grace twayitawo wiiki emu misa kinene bamutomera trailer n'emukuba n'abanga amagulu ekyomukisa omulungi yayanga okubuuka ku ki n'abanga akosebwa evivi ne likyukamu ne waddawo omuwala Becky era naye muganda wa Red Grace oyo n'akutuka omukono n'okugulu kakati eddakiika y'emu ate ne taata naye akoze eki alugendeddemu so mawulire ga nnaku ate weetaagawo essaala eneesobola okubeera ng'eddukira famire eno kubanga banaye guno omwoyo gw'okubeera nga embeera eya accident maama bimusobedde twetaaga okubeera nga bayimirira mu maaso ga Katonda.